Kkooti esookerwako ewozesa abalyake erabudde kaliisoliiso wa gavumenti nti ssinga alemererwa okugenda mu maaso n'omusango mwavunaanirwa abakungu ba woofisi ya ssaabaminisita beyatwala mu kkooti omusango guno gwaakugobwa. Kkooti etaddewo olwa 17 January omwaka ogujja okuwulira omusango gwokukozesa obubi ensimbi obuwumbi 4 nga zino zaali zakuyambako mu kuzza emirembe mu kitundu eky'e Karamoja. Omulamuzi Abert Asiimwe bino yabitegeezezza omukungu okuva mu woofisi ya kaliisoliiso wa Gavumenti Sarah Mawemuko mu musango oguvunaanibwa abantu 7 be baatwala mu kkooti mu Juni w'omwaka guno. Omulamuzi agamba nti ebbanga lyekulungudde bukya kaliisoliiso aleeta abantu bano mu kkooti naye nga tewali bujulizi bw'aleeta ku musango egibavunaanibwa. Omulamuzi agamba nti kuno kuba kulinnyirira ddembe ly'abo abawawaabirwa mu musango guno. Era bino byonna bidiridde oludda lwa kaliisoliiso okusaba lwongerweyo obudde kubanga abavunaanyizibwa ku musango guno omu yabadde afiiriddwa maama we ate ng'omulala ekitongole kitegeezezza nti yakivaamu ne yeegatta ku kitongole ekiramuzi. Bwe bityo bwe bibadde mu kkooti.